Tulinawo abaana bangi, tulinawo abakyala, tulinawo n'abaana babanneeko, ate abaana bakozi tubayigiriza skills. Omuntu ongera ku bintu naffe gatuyamba okutaasa emiti emito ne talento ziprovinga mu maaso. Abaana babanneeko nabo babeera wano mu ghetto. Abaana bawangalya wano bonna, abaana we bali kubeera ba ghetto yitu babazaalamu. Kusegera babeera wano we twetaaga kati nga ssaawa zino tuludde okulaba kuba HIV okujja okukebeza ku bantu baffe. Mubeetaaga? Of course. Tubeeko betusikirizayo kabamu bajje wano nga bagize space. Bajja kujja ate abamu bagaana ate abaana bali. And of course kati bwe nga gola ghetto yaffe tuwangaliramu eno twafunanga HIV ne bajja abasawo ne basomesa abantu baffe embeera gye balina oyitamu n'oyokwekuuma ne babuwa ne ku ddagala. Ne kati okuva covid we yaggwawo tuludde obifuna luli bajjanga ne basomesa okwekebeza. Ne kati twetaaga byonna babigaba. Twetaaga ebitongole ebyenjawulo ebimu byeyongere okujja okuyamba ku baghetto youth ku baana mu ghetto facing ebintu bingi n'okusomesa ku bantu skills ez'omubongo. Sigenda kukubira mulanga gavumenti yokka kuba manyi gavumenti esobola okulwawo. Omulango ngenda kubira abantu bonna abali e Bulaaya, abaliwa, abali mabbali ga Uganda mwenna. Mbasaba mba muna kyemufunye ebyalaani ng'ebyo engoye bugatto bifaliso mubireeta. Tuli mu Obojja Ghetto olunaku olwaleero tutujja ddala wansi ku ground ku muntu wa bulijjo ne tulaba kye kiba kigenda mu maaso. Era tuligeza creating a parliament yaffe yeeno tulabe ddala omuntu ali wansi asemberayo ddala ekintu kyakikola atya. Twebaza munemune abatulabira mu nsi ez'enjawulo nakamya enjogo ensinga ennyo okulaba n'abantu abalala abagattako comment za munabala mugatteeko tulina kulaba nti tusala amagezi creatinga WhatsApp group oba broadcast tubeere nga twongera okufuna information tosirika ng'olina ekikunyiga kituukirire ogambe bannange enembeera ennyinza obuzito mugisuule eri abantu babeere nga tebanyambako kumpa ku magezi. Tomanya mulimu n'abakwatako mu nsawo n'agamba waayi guni mumpeereyo 13 afune ekyokulirwa leero asobole okutuuka mu mulamu olw'enkya. Tuli mu Obojja Ghetto. Abantu bangi buli omu ayina embeera mwayita era buli muntu ayina okunyigirizibwa okwenjawulo kwayita n'essanyu ery'enjawulo. Abafuna essanyu weeranduguudu, abanyigirizibwa tubasaasirako nnyo nnyini ddala. Ne twagalira okulaba especially abantu abali mu ghetto wavayo talents, wavayo ebintu bingi nnyo. Kiri kitya ku sayidi yaabwe. Tuba ne chairman Anta abeera sayidi eno atukulemberamu n'abeera nga atuusa mu Obojja Ghetto so n'abalala bonna nga bwe tutera okuba. Nyabo osiibye otya? Bulungi sema wasebeteza. Obuza ku ddoboozi oli bulungi negulagirawo nti oli bulungi akanyiriro ettama ekifuba baba oteerera ddala mu mudu appetite kiriya. Erinnya ly'oggwani? Nze Peace Dembe ekyo kyennyini. Ssentebe Jibos yamanya gange nze ghetto chairman abasinga bamanyi nga Anta. N'okwetola ekibuga kyonna ne bakyali bange bonna abayimbi bakimanyi era nga nze ntwala Obojja eno wamu n'abakyala abaliko mukama wange enkola yange. Aya basi kusaidi eno tweyanjule. Amanya gange bampita Kabanda Rashid ngera ku mukutu nga mumanyi era sibaako nnyo naye ngera nja kutuuka ekiseera mbeeko. Okay, mukulu. Kimisana gwe kimaliriza. Okumu Henry. Yes. Okay. Ya. Nze bampita Mulika Peter. Bamulika babeddira ki? Babeddira ngabe. Oya bazukulu bansamba. Seeka. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwani nyalyo. Nza Arafat Sugar Minoti. Yeah man. Tulifenna emusembeleke eno. Erinnya. Yo, nze tebampita, nze Kirokoloko waswa Robert Kansala to be Kireka Bojja. Kansala agenda ku municipality agenda ku division. Mba ngenda ku division waneno atenga n'ekirala tulinawo programu zaffe nnyingi mu ghetto waneno naddala tusanyusa nnyo okubanga muzo twasi. Agenda ng'okiikirira Obojja Ghetto, okiikirira abavubuka oyagala agenda nga okiikirira ki? Njala ngende nga ngenda nkiikirira Kireka Ward A. Kireka A. Namugongo division. Obimanyi. Kyokaje nguza kino ddamu nti ward obimanyi. Ogamba otya? Mani wendi patana. Olikiriya? Massive. Yeah man. Kyekiri. Erinnya. Mwana manya gange nze tebampita.
original name Ibrahim Kibuka. Ndaga muntu mobile money eriyo. Byonna Ibrahim Kibuka. Location kireka. Bakibuka babeddira kiba banvubu. Tuli bazukulu ba lumwa. Musajja tweddira ndiga. Beddira ndiga. Tuva mu lwabaliga. Wajjajja lumwa. Jajja lumwa. Tusibuka bali. Tusibuka bali. No kula juma yetambula mu ng'omuganda. Nanjiwawo batino time eno buzibu. Janyoka just tuvayo abatulaba abali ku program yaffe abatotanidde abatunyumirwa nga naffe tunyumirwa bo tubayisaamu lukwakwayo buba bupera si bwe kibapatana era tuwere muddala akapera Ghetto oba omuntu wa bulijjo kiki ekisinga okunyiga abantu kati ng'embeera bwe mugiraba bweri covid yajja n'atusangawo hamdan tumusimatuka Ebola abaddewo Katonda n'amutwalako at least mu areas endala so kisinga okunyiga omuntu wa bulijjo tutandike ku ggo munnyini nze nga nze manyi njagala nnyo okwogera ekintu nga nesimbako essira nze nga nze omwo kati nga nze kisinga okunnumya omutwe mu nsi yaffe eno oba n'obulamu bw'ensi nga we tutambula sokera ddala mwana job emirimu tekati mwana naba n'ekibeerabira ennaku zino ku grawundi balina sijja bigenda mu kuba nnyo bwe bijja kunyiiza naye nga ne bapatana bange barasita bange bwe bakimanyi kuba tuba ffenna Kabanda Rashid oyo tutambula nnyo naye atunoonya emirimu engeri gye nagaa nti ffe tuli bakubi bajjiya tuziyiriba ntuzinoonya bwe kiri abasofeeri oyo Kabanda Rashid bayizawe nina ekintu kyenjagala okubuuza ku kitono nnyo twaliko okono omusajja omunanya omwenge ddala twali bangi nga yatuvuga mukama we kyava agamba oyo nga nywedde omwenge avuga bulungi emmotoka ng'atamidde okusinga nga tatamidde ddala ate nga batugamba batamidde basinga obuvaako obubenje bino mubikola mutya kati kino nze nkigamba muganda wange nga gwantadde ku programu eno buli omu n'endowooza ye kikiringa wogamba nti ne bagamba oyo omusawo omulaba nti wakabi mukuba machete ngamba okulongoosa mu time eyo tuzita machete mu lwaffe no mu Ghetto yuse ne bagamba naye waba tayiye mu drink omulwadde talama naye omulwadde omusawo oyo waba agenda okuba omuyayewo machete so kumuteke mu drink yawo awo tuli ku chapter emu nti kati awo ate omulwadde mateeka alina okudda engulu kati otudda ku point gyombuuza nti ku basofeeri essaawa zino nokola analysis nga gwe munamawulire waffe atulumbye no mu tempo zaffe mu tuwangalira nze nga nze kino nkikubuulira ku lw'abadriva bannange bemmanye badereva basinga ffenna tuli babirungongo muyiwamu buli omu mu kiti kye tulina ab'ebikoola zizibeeranga nkwacyo nga ye watandika jane kilo 8 ku 5 n'atandika okutambula ojjane bwe kiba ne tubeeramu plain mada sewayiriza zisirimba tulinamu ebinyoka kati era nga bwogambye plain madam lumba mbange ndayita mu muyaga guli plain amasada gali plain nga sima mixingemu birala kati nembayo ne patana wange uno ayinza oyita mu kibanga tuba nejjane nti katuva kuno tugenda wa tugenda mutukula ku boda enjayi tulina okubaawo n'ekiveera kiramba kati olede kati goyina ku mulimu oba ekinyigo omuntu wa bulijjo gwe mulimu kiriya fena tufaanagane kuba nange omulimu sina gwange nti gwe guno wabula nga bwomanyi keera nobeerawo kukola majjaja nakubeereramu n'ofuna emirimu gavumenti yali badde ekoleza kuba gavumenti esinga obuvunanyizibwa nze no gavumenti sijja gituma mirimu kubanga gyo myaka gye yakatukulugula simanya ana simanya ameka tubeere nga tulonkinze ekyo mirimu kwetandikirawo nnyo mirimu kyekyali badde ekikulu ennyo naye nga tutya badde mutuwa obuntu tebali feya olw'ensonga lwakigamba tebali feya tufa kati bo baatusuulirira naffe twasalawo twewunze tugende n'ebibeera byabwe batufidingamu kati n'omaliriza n'ova ku diversion yabwe n'okwata eyo n'ogamba anzeze paka netandikirewo akange okay ngenda banga nkomawo ku side yojo satuliza omukyalo ono kintu ki because buli muntu alina life mwayita mulimu abasomako akatini ne baba nga bali successful mulimu abatasoma completely naye nga tebalina we bali mbeera kyesinga okunyiga omuntu wa bulijjo nga Uganda nga bwetambula mbeera ya bulijjo esinga otunyigiriza bantu butaba na emirimu omuntu abantu balina ebitone byabwe abantu abamu bamanye masaluni enviiri naye nga kapito tasobola bbanga amulina balasita bayimbi
niye babulambu buzi mbeera yetuleta mu ghetto sente bakamiliyoni tebalina sente Bobi Wine tebabba mugundi president ate naira serebu anti kati ebyakakati si bye ebyalo twetaaga bukale nga bwe ŋŋamba mutuufu tuli bubi abantu ewansi batudduukire bamanye abantu naffe tuli bantu ayi naffe tulina ebyamakulu byetusobola okugasa eggwanga naye tebatuwabudde tukola ki kujja eno kyova olaba tubeere no mu ghetto n'obula emirimu tubeere eno gavumenti yawaggulu so kutunula gavumenti zino ezisooka mulina division wano waliwo municipality n'ebirala ebiddako abo bo muyinza bagamba ki abo bo nabo bagamba kuba kati nze oba nkyogere nti abantu bewansi ffenna tuba twagala okifunamu ezo sente esobola kujja neziyamba mbuno baziyambe wano ono abakiyisa emenyo muteesa mwena naye oli ate ayinza okukulya nagamba tebamuwadde biki niye ate nga ffenna tubakisaana kubeeramu oba bakuwadde ngeza abavubuka eza ghetto muzikolemu ekyamakulu anti kitegeeza kati gavumenti ebeereza naye wansi webitatuuka anti webitatuuka anti bano abatutuusaako be batulyamu naye nga gavumenti teriimu gavumenti tetuuka kasa mulina kansala wamwagenda okgenda ebifo ensobi gye basinga eddala okukola ensobi ddala main point badira sente ne badira omuntu kansala mukansala bavubuka nga ine emyaka 5 nenga ekansala wa mwe kansala bavubuka eri kansala osifiri kansala osifiri mpate emyaka 5 oba osobola okumanya omuntu alina emyaka 2 oba tosobola kitegeeza oba olina kulaba bakulu banno sinzavuka mu musigaza ne muzikola mutya ne sigala mu mmwe ne musalawo mati mukiikira bavubuka eri kuki nga mwedoboozi lyaffe nenga temuluse ku gulawundi kumanya kiri kuki anti nawe kyotamanya ekyo sente zezikola oli ayinza okuba mukulu nga gwoli mutoto olina sente olaba ekirala ne baddira ne bajja baddira bo bennyini ne balaba nga ate abavubuka okutandikayo emirimu gyabwe eno mu small skills mu small business okiraba kyegamba bo ne bakiraba nga kintu ki bakiraba embeera bwejja ffe tusobola okufuna embooko abo bagobe kuleerwe abo bagobe mu Lord Reserve abo bagobe waneeno wati bano bagobe wano wati ofuna kyegamba abo bakola kino babe bane bali batugeza kutandikawo foundation yaffe olaba na watu tuyinza okulaba nga tusobola okwegasizawo ne bwetugezagezawo okulakulanyawo ate mbwe abo baveewo abo bakole kino bwetugiramu ate batulabisamba oko biki kwaze tulina mirimu kikola kitya okay katuddeko sayidi eno kuba ndaba obusungu muli bangi kati obojja ghetto mwagala muveemu kansala onagira nga tugamba tono n'abakyala ne kansala w'abakyala kuba kati gwe tulaba ate obwa meeya nalabyo ne ssente bajja biki ebisinga onnyiga omuntu wa bulijjo muganda wange bane gwe mulaba onayagala kwesimbawo ku bwa meeya yagala kwesimbawo ku bwa meeya amanya kali esuubula Emmanuel meeya w'ekira meeya ja municipality naye nga nze bye mu kubindeese muganda wange bye bizibu bye tulina eno kwanze mu ghetto mazima emyaka 10 kati mu ghetto nga ndi mu ghetto nga tena kwesinga nga nsulamu sigama mu nfuluma naye nga nakwesinga obungi nsulamu ki nsulamu mu ghetto kitegeeza nze ndaba abantu ki abantu bonna naye abantu buli omu kyabayetaaga nkola ki n'omuvubuka manya ntono omuvubuka tumukolera kino asobola okukola ki asobola bakundeka nga ffe abavubuka b'ekireka sijja kwogera ghetto zonna zeetolode ffe abavubuka b'ekireka tetulina nfuna mu tufunye mu gavumenti tulindirira kimu gavumenti kuvaayo tugamba tukole ebigenda kukola ki tugoba naye nga tina tugoba naye kube mutoki wana abantu abaliwo balabye okuva wano nawa bangi kati gavumenti webetebeezamu nga alina ekirowoozo ekigoba abantu kulerwe waneeno ate nabaako webateeka olowooza ki ekigenda okudda kusibwa ebubbi bavuka buli ali wanene alina amaki obubbi buba bugenda kweyongera ffe ekituufu kiri nti sijja kwekwasa nti gavumenti erina beewa abantu baleeta ebintu ne bitatutuukako abo nabo sijja beekwasa kuba tebakola ki mugugu tugutike gavumenti ki yennyini ekola ki central gavumenti etutwala tefudde eyo nga ffe abavubuka mugema nsonga abavubuka alize saa zino sinnalya kitegeera nenga sente zirya nkola ki sente zirya nze nga nze nkola ki nziina naye nsobola okutumya emmere essaawa zino waliwo bakyali banga batakola ki abatanalyawo bwe kitegeera nange nnindamu bakendeere tulye ffenna n'abaana abakoze eki n'abasigadde nenga gavumenti nga y'omuganda wange ate ffe ddira bu bizinesi waffe kwanze na bizinesi yange awe naye buli nnaku okubeerawo abantu banywesa omwenge musango poliisi ejja nekola ki nekuba tiketi ojja bakwate ejja manya ng'ogikole ki kati batwete abasirikale wali enambole mwana wa mama kati ffe nga ab'ekireka ghetto bwe batwesa bubi okay kati sooke tuwulirize omukulu ono musonda waneeno pastor oyo mulamba pastor mulamba nyiga omuntu wa bulijjo especially nga tutandikira wano mu ghetto wano tuli eyo obojja biki gwe byolaba mu butuufu nyongeza ku ddoboozi mu butuufu ffe abaghetto ekintu kikyali bubi nnyo kiri bubi kaŋŋambe kubanga nze gwolaba awo wensula eyo ennyumba yange
esiriza ennume ekiro kyonna gavumenti kyabaweereza ku butimba tewakyali butimba era baleeta obutimba waliwo ababusolooza ne babutundira mu ndiboota obutimba babuwa abakulembeze batundira mu ndiboota balina be babuwa tulabiraawo nga bawaddeko abaana abato n'abakyala abakadde fe abavubuka tebaagala kumanya ffe tuli baggeto tujja kweyiiya bo kye boogera okitegeera fe abaggeto bo ba mu bikomera fe abaggeto tujja kweyiiya batugobera eri naye nga omusujja oguli ku mwala guno oba ku muggeto eno obojja musujja mungi nnyo era bwe weetoloolamuuko bwoti buli omu kumpi aliko kanula abasinga obungi balina kanula musujja gwa nsiri guli kaali nnyo ekifuba kiri kaali kugamba tuli bubi nnyo ne gye tukolera tewali musaala gwa nkalakalira tukolera abamu bakolerawo mu bikampuni bino ebyabakazi bino bidaali tewali musaala guli limited toba omusaala omukozi afuna omutwalo gumu n'ekitundu oba emitwalo ebiri buli lunaku tebiriiwo era oli omuyindi wali eri zayagala zakuwa eyo kampuni eri ku kyalo kyange awo mpitawo emirundi nga 40 eya darling olunaku mpitawo emirundi nga 40 naye osanga omukozi nakugamba nti ye yakedde najja n'akola era obwedda ali bize ng'akola naye ziweze essaawa 8 bamugobye olwo tajja funa kasaala teri musaala olwo kati bamugobye teri musaala agende eka naye nga nejavudde aleseeyo abaana kubanga namba esinga abawala n'abavubuka abasinga obungi balina abaana aleseeyo abaana ewaka tamanyi kyeggulo kinaaba kitya tata w'abaana yadduka tata abaana yamuddukako dda apangisa nejapangisa bamubanja ne ku mulimu omuyindi amugobye omusaala talina wa complainingira nti oba banayo omusaala gwange sigufunye bino ebitongole bya human rights tetumanyi babikola mulimu ki ate nga sente bafuna embalirira babaako naye ate omukozi oba omuntu wa wansi ye tebamufuddeeko naddala owa ghetto. Okay, Seeka. Assalamu alaikum once again. Assalamu alaikum. Ensonga kati gezaako okugenda kuzenjawulo bano zibatannako nako. Ensonga yatu inatambulira kweyo kuba fena tuli bawamu. Ekisinga okunnuma nze ndi musajja mukulu. Ogenda ojja olonda omusajja munno nga munaye mukulu. Nolonda musajja munno? Okumulonda batya? Okumulonda kwe byakalulu. Nakwira n'omubeere mabegano tubeerewo tujja kutereeza ekintu ziri musajja mudereva sifunanga na kumoloka ya kanso yonna oba eya ministry oba eyaki oyagala bakuweyo emmotoka fe tubakola ki balonda lwaki atakubira omuntu owomukyalo ng'olwamaze otereeza n'agatta emboozi okitegeera ono omusajja wange omulaba ono mmeeya wange ono gwendeeta ekimundeesa aliko neiba wange neiba wo bw'olina esuukirako n'ogamba boy tukeere tukole ki tugende ampitako mutinted aliko neiba wo meeya aliko Mutebi Julius nze neiba we wali eri bwekiri tukuze bameka babiri leka lezi ndabango bayine mundu tekuluthi chemanyi kulona agenda kulaba kati chengeza kukoge kandi to musajjo bango tukuzaba babiri mwenda musiri tusula fena oyagala wesiga ono wasoka ne wesiga neibawo naye banaku disappointinga kati kole to mulala naye bwanaagaana kugamba kaleto wekikakyo tugwa aloze mbanjija awo byekwatiramu olumba njagala ndabe ekiri emabegeeyo kikiyo ekikyusa abasajja bamaze oyitamu kokulimba kubisokoleke wano tulinawo oyo omusajja contractor akwata omulimu n'aleeta mashini oluguudo lwa kolansi ne balukola ki yaliwo netusolayo ku blot paper wali talina kyafuna ono ekimulese kiki ye yamwetikka n'amwetikka
Sure, go yetiko mukulu. Mutelevu. Amawulire boda obu feedback akumanyi. Leka tuonyize tofunyemu. Maibuza chairman huyo baya jafunye konga meya w'ekitundu yaze na musaba vuka 10 abawe emirimu. Chairman uno wali. Ne wakera kumacha na kupita kasirise nga gwe nakocha yo ko biddamu. Nze sinuna sweet lwansonga nze sinuna sweet. Ekyokubirye nze nganze sinze nze kalumwa. Tugenda mulafe tugwezimbira mwana wa. Tugenda tukole program eyo. Nga eri ku ya kulembeze tomanyi osanga ndere. Naye chairman uno nga twanavaawo chairman atutwala ffe nga abavubuka ba Obojja Ghetto kireka oba meya alikamumanya yamutuukiride ko namugamba abavubuka mbawo omulimu ne wabeera kuba eryo mbawo omulimu gw'okwera ekkuba eryo buli omu abe nga afuna salary. Kati tunzike kati sono lwekyo ekyokola kirina bbaaki. Ekyokukola abasajja abo bandi badde batunulwamu eno mabega ddala emabega okitegera ku kyalo kyo kubanga era oluva mu ntebe eyo gyali ewakiso asibirawa ku kyalo kye naye ogenda sisinkanani si wa Jambiya nkitegeera nga munyiize nyiize kati owe Jambiya mukwasaganye nga wakyabulayo ennaku ze nga 2 mukwasaganye mukubire na simu abamajambiya nabalabe bwe buno obubaka bwe tuweereza abamajambiya bw'aba tagalaba amajambiya agenda kudda tuba tusala buki busazi naye kati majambiya agalabe saawa yonna omulenzi waali n'ekirala kye bakonyeeko waliwo akonyeeko bwa chairman w'abavubuka n'agamba chairman w'abavubuka ajja n'abeera mu butuufu ng'alina emyaka ameka 5 oyo naye neiba wange era baali bakukuta n'oli olina neiba wo ye kansala w'abavubuka yali myaka 5 yani oyo sekiziivu sekiziivu ki muya sekiziivu ki bemanyi ko yasekivu basonga baya owuliriza yajja kufuna obubaka bwe ekyo kiveeko sekiziivu ali myaka ameka 5 ye kansala w'abavubuka oyo naye ne mutebi bagenda luki bagenda lumu omuntu oyina emyaka 5 so nawe oli munnamawulire gwesega tolina mu bino twadde okimanyi nkitegeera senga obadde omusajja kituufu ng'aweereza buli kimu era tusaba Bobi Wine pulezidenti w'abantu soko oyiteko ekireka kuba omanyiwo ku Ghetto okuwulira ekigenda muki ayitawo mukasirise tajja n'abalaba bala ayitawo mukasirise yakimanyi era obudde bwe yatusalangako bwabakozesa agamba Bobi Wine gamba abakulembeze bonna all sides muyiteyoko mpola mpola abakulembeze bonna all sides tuleme kugamba nti side emutwe oba wa red oba wa yellow oba wa red abaana ba Ghetto beetaaga okudduukirirwa emirimu n'ebirala notuso mutudduukirire olutereeze kaswa tuwulire tugenda kukira wasali wa chairman okusinga mbeera kyesinga okunyiga nze mbeera wadde tubadde kale tetuvudde ku mulama kubanga byonna biteeso nga bwebagambye nti parliament meya sooka okakanemu kamera tunuza wali akagambo ako okalaba legacy akulu mwenna abali mu gavumenti mutunulire akagambo katono legacy twagala mutulekere kategeeza mukululo mulekewo omukululo nga tusobola naffe ab'omu Ghetto gwe tunaasangawo n'olulala kubanga ate mujja twala bintu buduuda nti muwulidde ensozi zigudde kate naffe mutulese wano musobola okuleetayo ku mifaliso ebyebikwa ebintu nga ne Ghetto we muwulira kuba tetwaladde ate tugambe nti ate gavumenti mufuze bubi kuba naffe tujja kujja gye muwulira gye tujja si mwabasembyeyo naffe tujja naye nze omulamwa gwange nga ngamba mulekewo legasi ebyange ebyo omusajja wange ndi musajja wa mbogo ng'embogo we mugimanyi nnwanyi nno ebyange ebyo omusajja wange naye nga buli alinayo kayina asobola okukaleeta ku ofiisi yaffe eri abakulembeze bonna n'abantu abalala era abagoberera omukutu tetuyina gwe kyowulira kyona okireeta kuba abaana bangi wano basula tebasula abaana we bali bazadde njagala nsooke kati nfune ssentebe then ngenda kukomawo nzigalewo n'omukyalo ono engeri gyali nti ye mukyala yeka aliwo olunaku olwo ssentebe za toli wala gezaako kulaba ng'osembera okay tukoma wa ssentebe anta ssentebe omulamwa olunaku olwaleero biki ebisinga okunyigira ddala omuntu wa bulijjo special bwe tuwageera ku muntu wa Ghetto ayinza obayo omuntu wa bulijjo owa ddala kuba yayise mu mbeera zonna kiki ddala ekisinga okumunyiga nga gwe ssentebe
ffe wano ebitunyigaana abantu bange bingi nnyo muganda wange okusingira ddala wano we tuwangalira mu kitundu kyaffe ebyensula abaana basinga bawangalira mu buyumba buno bwolaba bwembaawo mwe batwalira obulamu bwabwe ate mwe bakolera oli twamuwa buli omu twamufunako space mukaaga futi mukaaga n'atekamu akaduuka ke emabiganga gy'asula olw'ensonga twagala bave mu mbeera ey'ekiyaayi kyatuyeta okuprovinga skills z'aba ghetto youth so mwenna mbasaba bawuliriza abali eyo sigenda kukubira mulanga gavumenti yokka kuba manyi gavumenti esobola okulwawo omulango ngenda kubira abantu bonna abali e Bulaaya abaliwa abali mabbali ga Uganda mwenna mbasaba mba mwenna kyemufunye ebyalaani ng'ebyo engoye bugatto bifaliso mubireeta wantu tulinawo abaana bangi tulinawo abakyala tulinawo n'abaana babanneeko ate abaana bakozi twayigiriza skills omuntu ongera ku bintu naffe gatuyamba okutaasa emiti emito ne talento ziprovinga mu maaso abaana babanneeko nabo babeera wano mu ghetto abaana bawangalira wano bonna abaana we bali kubeera ba ghetto yitu babazaalamu kusegera babeera wano we twetaaga kati nga ssaawa zino tuludde okulaba kuba HIV okujja okukebeza ku bantu mubeetaaga tubeeko betusikirizayo kabamu bajje wano nga bagize bajja kujja ate abamu bagaana ate abaana anti of course kati bwenga gola ghetto yaffe tuwangaliramu eno twafunanga HIV ne bajja abasawo ne basomesa abantu baffe embeera gye balina oyitamu n'oyo okwekuuma ne babuwa ne ku ddagala naye kati okuva covid we yaggwawo tuludde obifuna luli bajjanga ne basomesa okwekebeza naye kati twetaaga twetaaga byonna babigaba twetaaga ebitongole ebyenjawulo ebimu byeyongere okujja okuyamba ku ba ghetto youth ku baana mu ghetto facing ebintu bingi n'okusomesa ku bantu skills ez'omubongo kiba kijja tuyamba otwala Uganda waffe maaso ne baganda waffe emito emito obutabonaabona nnyo omulanga gwangu ogwo buli omu gyali muzira kitaka akutte konna asooka yetta ku ofisi yaffe wali ne baganda waffe babaawo ne kamera yaffe mutulusonkono omutuukirira amanyi bwe tubeera bwe tuva n'embiremu gye tuyitamu ensonga lwaki atuwadde obudde naye ng'alaba kimulumiriza olw'embeera abaana gye bayitamu aba ghetto gye survivingamu so ebyange tebijja ba bingi kimbadde nsaba abantu yenna atuliza jjalo oba oliwa kwosobodde konna mukulu songa ajja tutuusaako obubaka obwo okay twagala okuba nga tukomekereza naye nyaga tuwunzike n'omukyala leero gwe tubadde naye ku programu olunaku olwaleero byonna bibidde nga bibadde bitambula sokogezeeko nze kati omulama gwe nzikuutirizaako nga gwo kyeyagwa abadde akoonyeeko mutuufu abantu abasobola otuwa ku buyambi batuwa obuyambi tuli bubi yensonga enkulu kuba abantu babonaabona abakazi babonaabona obuyambi nga butya because tunajja mu ghetto nga mulimu banneeko oyalajaga obuyambi babaweerere waliwo n'abaana nga tebasoma nga batudde waka naye nga talina wakikola lumukasulamu kagiriza embeera gye balimu mbi kyoba omanya wano olina responsibility ki wano mu ghetto just oliwo bubeezi nze nkola nzeolinamu obukulembeze nze nkola sisula wano wabula nkola nenzira ewaka siika chipusi okay ojja buzi wano nosika chipusi kati golaba embeera ebeera eri muno nga bweba etambula olwokibuze kiyinza okujja kuba mulimu banneeko naye kayinza okera ku makya n'azaala omwana gwazadde muwala ayinaye omwana tandika okukula yingidde emyaka nga 10 waliwo n'abazaala nembwa ne zibaliiraawo leka naawe towakana waliwo omuwala eyazaalawo n'omulala oba n'amwagula omwana n'amutta yakola atya waliwo akalalu akakalya wakatona kazalirawo emanju kasasitugenda kubakola batya omwana eyamuzaala embwa nemweriira ku makya yali taliiwo yali wali bama nga akoye kati ate obusobozi yali badde abuja nga talina yamuzaala enkera ku makya omwana embwa nemulya agobato bw'onaaba okkiriza tujja kukola programu ey'enjawulo nawe yinza tuza nogikola leero nga tuyita sayidi eyo kubanga embeera gye batuukako omuntu ekimutuusa ku kunywa enjaga oba obwenge mbeera ekusukkako nolanga tolina kyakuzako nogamba abantu balina kyakulya ngenda kukola ntya ng'olina kuba omutwe gube nga guzitoye nga tolina byolowooza kuba bolowooza ennyo ojja kwagala n'okubba bakwate kati kyovula abawala abamu beekyawa n'abasajja ne babba ne banyakula obusimu naye ate nga sigwe mulimu gwe bali badde basaana okukola emboozi tugenda kugisimbula so tumaliriza emboozi eno so olunaku olwaleero tutambuliddeko bano oba ojja kulaba embeera abantu mwe bawangaalira really
osobola okutuuka oboja eno weeri bw'oba ozze n'otuuka opposite ekubidde Namugongo wane ekireka eno eba Jinja Road opposite Kamuli Road opposite Namugongo Road nodde emabega kumpi ne Centenary Bank anti nga zeeve negenda paka eri oba emabega chicken tonight oba okumpi ne bagita batya Centenary Bank eyo bagiyita oboja mulimu abantu bangi nnyo abalimu osobola otuukawo no testifying nga ne weerabirako n'ogamba really waliwo ekiyinza okuba nga kikola ki ekiyinza okuba nkyetaagisa kwongera okuba omulangera ebitongole bino ebya health okujja okukebera omusaayi odonatinga omusaayi okugaba obujjanjabi obw'enjawulo obutimba bw'ensiri bw'omunaba temulabye tugenda kukwatagana ne ssentebe tubatuukirire mu ofiisi tulabe nga mujja mukebere ku bantu bano omusaayi abeetaaga obujjanjabi babire nga babufuna counseling and guidance wawo nekyendaba tetuyinza okwetaaga nti neeka ali mu ghetto amazeemu emyaka mingi n'azaaliramu omwana n'akatuusa emyaka nga 10 so taasa omwana oyo nga twetaaga okubaako gye tumutwala for rehabilitation then omwana abeere nga naye atandika okuba n'obulamu obw'omulembe erinnya Sonko Muhammad yinza obutasukka olunaku olwaleero mpya beera nga osubscribinga tubeere nga tweyongerayo n'emboozi zino tomanya tuyinza okubaako kye tukola ekyenjawulo okukyusa eggwanga yaffe erya Uganda tubeere bulungi.